Ekisooka nze sirina muntu gwe naawadde consent nti embaga egende mu maaso. Kazimba Mugalu yabagambye bansasule ssente zange ze nabasabye bagende mu maaso n'emikolo gyabwe, baagaanye. Ekintu ekyokubiri, bwe balabye nga tubadde tukyali mu kuteesa ne badduka mangu emisinde ne bateeka mu mawulire nti nno nti kyaki ebakiriyalinze bagende mu maaso. Tewali kyaki yabakiriyalinze. Ekisooka abo bennyini abagamba mbu baacekinze marriage certificate yange tebalina date of birth yange, so there is no way how they can get access to that marriage certificate unless nga Nadyopa bawadde date of birth yange. Kyakubiri, Nadyopa atya okuwaayo my details kubanga amanyi nti waliwo obuzibu obugenda omutuukako between ye ne gavumenti. So kati nze ngamba bwe nti kyaki ya Uganda kayeeswaze okutuuka ku kisembayo kubanga looya wange President Museveni asimbye agamba bamukwate bamusibe bamusumulule ng'embaga ewedde. Nze ndi Uganda ebalagidde bankwate bansibe bansumulule ng'embaga ewedde. Kaakati awo lwaki baba bankwata oba lwaki baba bakwata looya wange? Bo bennyini basoose kwagala ku bribinga looya wange $5,000,000. Looya wange n'abagamba nze nfiiririra mazima. Ne batuma Balamu emirundi gyonna, Balamu nanga agendayo. Omusajja ne bamuyita ku sayidi headquarters n'agendayo. Nze bennyini banoonya buli wamu. So kati ensi yammwe Uganda nsi ya buyaaye, ensi ya bufere ndowooza. Bati nze sirina gwe naawaddeko consent. Okiwulidde? Bishop yagambye ekkanisa ya Uganda erina ebizibu bingi, ekyalina emisango gy'eruweero, teyeetaga kuzaako bizibu birala. Nze Mwami William, kwata ssente zange ozimpe kuba ozimanyi, toweekaana. Risiiti weeziri babishopu baazirabye buli kimu. Marriage certificate gye mwebuzaabulizaako mbu mwakebedde mu Scotland simanyi biki, mwogera n'ebibaswaza mbu nga teriiyo simanyi biki. Muba temulina kye mumanyi, musirikire nga ddala kubanga mweyongera kweyiwa manda mu mbugo. Kyakusatu, omusango ogw'Ebungereza keetonye kagwake gulina okugenda mu maaso kubanga Nadyopa mutyuze wa Bungereza n'emisango yagiddiza Bungereza. Zisiyinza kwoleza mu kkooti z'abo Bannayuganda. Kisooka kati laba ekintu nga kino. Obwedda tuli mu babishopu tuteesa eno bwe babayita, bwe bagenda mu State House bwe bakomawo nti oda efulumya omugole tulina omugatta. Kati oba bye bakola bituufu, lwaki ate babishopu balina kusula mu State House? Gye wali amaka gaabwe gye bajja okuva bagende bagatte omugole. Nze nno kambabuulire, ekintu kino mukiraba, njagala kigende ku likodi nti empeta za Uganda tezikyalina makulu. Era nsimba ngamba Pasita Bugingo wonna gy'oli, kano ka vidiyo bw'oba okawulidde ka audio, genda ogatte mukyalawo Makula. Bwe bakugaana waayo reference nti nga ono mwamukkiriza ne mumugatta nga ate yali mukyala wa mpeta. Baatuuse n'okwegaana amabaluwa ge twabawa. Oli Alex Luganda akola mu kkooti, bye twateekayo byonna ateeka okuba nga ye yabiggyayo. So kati obuvuyo bungi obuliwo. Naye nze kakubuulire, nze ndi mwana Muganda Nadyope, esente yange tosobola kujja n'ogizanyiramu. Tompita bali bakyeru b'obadde ozanyirako n'oleeta ng'abaana b'abandi mu nnyumba n'osomba onoono n'omugoba n'omuzza eri mu kisenge ate n'oyingiza onoono n'omugamba gwe ddayo ewammwe ate gwe jangu wano gwe nkya genda gwe komawo. Nedda. Wanneegaanidde mu public, right? Kati nange kankuswalize mu public. Okuleka ng'onsasudde ssente zange. Obadde ozirya, obadde ozikozesa ebintu byo ng'ozinsaba mbu tukola investment.
kwata ssente zange ozimpe. Walaze wasaze okundetako obuyaayi kati nange nafuuse muyaayi. Si yenze oli gwe wajooganga, no. Nafuuse sharp, ndi muyaayi nnyo. Wekwata ssente zange ozimpe. Olaba otuuka n'okugula abantu mbu banvume, ugwe. Ogula abantu banvume ku birungi bye nkukoledde, ugwe. Mb'oli kabaka. Mbadde nga mbandibadde example eri abantu abalala. Naye kabaka akola obuyaayi obw'ekika ekyawaggulu. Ne ntunuulira ono Katikkiro, musajja gwe ebigambo bye wayogedde. Olunaku lumu ogenda kubyejjusa. Nze nga temumpadde ssente zange. Ekikolimo kye ŋŋenda okuleka mu Busoga. Si mmwe abalina envunza, ku luno ŋŋenda gattako bigenge nga temumpadde ssente zange. Nadyope sisobola kuleka n'oyinaayina na ssente zange ze nkoleredde. Gukera wali kudda ku bawala. Kukyatinga n'abawala from morning up to evening. Nga nze nkola buli kamu. Buli kasente konna n'okanyuunyuntangako. Kati right now oza mbu simumanyi simulabangako. Kati kasita bw'oba tomanyi tondabangako buli evidence yonna ngiggyeyo ku nsi kuno. Ate nkyaleeta. Ate bwe kinaagenda ewala buli kyammakyo kyonna kyonna kye wakweka nja kibuulira abasayidi. Nze sisaaga. Kwata bukwasi ssente zange ozimpe ebyange biggwe mu mwoyo mulungi. Toliddamu kumpuliza. Nze neesobola. Nja kwerabirira. Nja kubeerawo ne famire yange ngirabirire. Naye ng'ezange tozimpadde. Mwami muva wala ndi mu Kampala ate nsuze mu Jjinja. Nejjo mwe nasuze ne leero mwendi n'enkya nja kusulamu nze nakimye bujulizi. Era obujulizi bwe nkolekitinze bungi nnyo. N'ekiro natuuse awaka e Budumbula bulungi nnyo. Mukebere ku kamera. Temwandabe. Mukebere ku kamera. Natuuse bulungi nnyo e Budumbula kuba buli kimu nkimanyi. So kati tewali kye muntiisa. N'eri ku lubiri eigenge nayo natuuseeyo. Ne mwe musaaga. Mwe musaaga. Nze nkulidde mu Bazungu. Teri asinga buyaayi Bazungu. Teri asinga buyaayi Bazungu n'Abajamaika. Kati mwooza mulina security. Ku kisaawe nayiseewo ntya. Mulina security era security y'amaanyi. We nayise nga ŋŋenda era we nayise. Bwe nayise nga nzija era we nayise nga nja okuyita nga nzirayo. Ate wabe wankwatako. Bishop n'abagamba bannange ebintu bino bizadde obuzibu mu bisalire amagezi. Ate mweno munswaliza mu public ate we mudde eno munneegayirira. Gwe mubawala nkwewulira. Nja kufaafaagana naawe ne public ngibuulire buli kimu. Kubanga nkumanyiko ebintu bingi nnyo Nadyope beyambulira. So nja kufaafaagana naawe nkuswaziswaze mu public. Kubanga mbimanyi. Ne zi vidiyo zo nzite mu bantu ng'oli eyo Makindye mu Kafunda. Eyo gye mukwanira abawala. Byonna nja bidda. Nze simanyiirwa ate siswala kubanga nnwanira kyange. Mugenda muzanyirazanyira ku baana b'abantu mbulukuba muli bakabaka. Nobody is above the law. Temuddangayo okumanyiira abaana b'abantu abawala. Ky'omanyiira mbu simanyi. Wali onoonya mpapula. Wali onoonya mpapula nali nzitunda nazikuguza ssente mmeka? Oba wali onoonya mpapula ate eby'abaana byayingiriramu wa? Eby'abaana byayingiriramu wa? Musajja dda mu kulaasi. Oba obuyaaye n'obwono bufere tebukyakola. Butomanyi tondabangako ate wano nga wanneebuzisa nakubuuza lwaki oyogera ebintu bwe bityo kuba baakulikodinga. Mbu baby what is going on? What is going on? Nonsense bombo blood. Kwata ssente zange.